Oluvannyuma lwa Paalamenti okukanyuga ebweru ebbago ly'okuggyeko mu ku myaka, wandirowoozezza nti Robert Kafeero Ssekitoleko ng'ono yali yanjudde mu Paalamenti okuba nga yeekubagiza, wabula si bwe guli kubanga Ssekitoleko tannassa mukono era ng'akyawera nkolokooto nga bw'afumba ennongoosereza endala. Natandise dda okwongera okwetegereza nnongoosereza ki endala ezisaanye okuggira awamu n'ezo gavumenti zegenda okuleeta. Bwe ntandika okubuleeta nnyinza okwongera okusasamaza kubanga obumu buzitowa n'okusinga bino ebyabadde bibatiisizza. Era ategeezezza nga bw'ali omusanyufu ennyo kubanga ebbago lye lyakwata bannayuganda omubabiro nga n'olwekyo akyalina essuubi nti gavumenti egenda kuteeka endowooza ze ku mwanjo nnyo bw'enaaba yeekenneenya ssemateeka. Ekyokuba nti ekutte bannayuganda omubabiro ekyo nkyenyumirizaamu kubanga ababaka batono aboogera buli omu n'afaayo okuwulira kye boogera. Kati kiri kiriya nti nze omu ku bagenda okwebuuzibwako ng'akakiiko akalongoosa ssemateeka katudde oba nkya oba luli ensonga eno ejja kuwulirwa ate okusalibwawo kujja kubaawo Paalamenti. Wabula Ssekitoleko asambaza ebigambibwa nti waliwo abantu abamuli emabega okuleeta ennongoosereza zino nti zino ndowooza ze ng'omuntu ssekinnoomu. Ekyokweraliikirira nti waliwo ansindika ekyo si kituufu. Nze ng'omuntu n'omutwe gwange mwe mwavudde endowooza eyo. Eyo ebadde endowooza yange nga munnayuganda ng'omubaka wa Paalamenti abadde wano akabanga nga yeetegereza ensonga z'eggwanga bwe zitambula. Ate ku musango gwe yali agenda okugula ku mubaka Akol Anthony olw'okumwogerako akalebule nti yali yawa ababaka ba Paalamenti enguzi y'akakadde kamu kussa n'akasawo ka sukaali, agambye nti si wa kuguggyayo kubanga ye si musajja alya bigambo bye. Ogwo sigenda kuguyimiriza kubanga omubaka yagaanye okumenyawo ebigambo ebyo nga naye akimanyi nti si bituufu. Akimanyi saagaba sukaali, akimanyi saagaba ssente, naye yagaanye obimenyawo. Kakati nze ngenda kumuwawaabira mu kkooti asobole okusasulira kubanga yalumbye butereevu erinnya lyange. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire.